Ebiyagambo AIGP Dr. Moses Byarhanga orukura bashaho omukitongole kya polisi obuyabana kwata minister w'ebyakarimagezi embere y'abantu abaferiro mu kigwerereze eki. Bwe twakebera wano abantu abafiira ku siini twali tetusobola bategeera ng'obatunulidde bwoti ne face no identifying. So ne tujjako samples ne tusindika mu laboratory eya police eya forensics eri enaggulu ne ba relatives nabo ne basobola okujja. So mulimu guno ogwo kukola DNA identification forensic laboratory etwadde results mu nnaku 2 yazituwadde jjo. Kati era bwe tuli wano tulindirira ba relatives abasobola okujja ate zonna z'amaakinze 11 z'amaakinze bulungi. So bwe tulindiridde basobola okujja tusobola obbawa abantu baabwe. Dr. Byarhanga yashobora ngo bakine ebigere eby'abana babiri abahire hakagumaho ebigere byonka aba abanyabuzare babo tubakamanyirwe. Ebigere by'abana biri bisatu. Ekitegeeza binza okubanga by'abana babiri. Okitegedde kubanga omuntu alina okubeera n'ebigere bibiri so kati biri bisatu kitegeeza nti biyiza okubanga abaana aba babiri. We minister w'ihanga owa karimagezi Godfrey Kabyanga Baruku owabajwe kirengazi y'ihanga yasasira abafamile z'abagenzi. Kabyanga yashobora government erukuza kubahereza $5,000,000 nguziyambeho omukuzika. President wa Uganda General Museveni ne Vice President Jessica Alupo ne Prime Minister Right Honorable Nabanja n'aba minister bonna tutuusa okusasira kwaffe kwagwa amaka gafiiriddwa abantu baabwe ate tujja kubasabira ndi Katonda bagumye naye bwe bityo bwebiri okufa we kuli naye engeri y'okufa ye tweralikiriza naye ekyo kibaddewo naye ate President asasidde amaka g'abagenzi ate naye nasindika mabugo ga $5,000,000. Minisita kyabala ategeeza mbuno kiba kirungi sente ezo ne bazitwala eri mu family gye bagenda okuziika ate mwe mbadde mu tugamba nti waliwo abantu abazze nga bo babadde baagala kuzifunira wano. Ffe ne tugamba kiba kirungi nnyo sente ne bazitwalira family eri gye bagenda okuziika lwa nsonga kubanga family zino bwe zifuna ebizibu nga bwe biti tebaagala na kujja kugamba bafuna ngeri ya shock. Bo abaferiro abantu baabo bayitombwetera gavumenti obutate by'okozesebwa birukumara omu malwaliro. Bo bali mu mbeera mbi kubanga mulago nze mbaddeyo nga ntunula abamu babadde bafa nga ndaba naye nga omulago kale kankitwale nti okujjako ng'oli yayokebwa ku kugulu oba mukono naye yayokebwa nti ayokeddwa yonna yenna mu kifuba n'olubuto bannaye sijja bbaga nti malamu abasigadde y'amaanyi muzibu wa kuwona. The nursing who are attending, please doctors, please you read for us, you do all those courses to help us. Wale nsambya ne batujjako omusaayi gwanda gabutonde era tukomyewo olwaleero wano tulabe nga batuwa ebisigalira by'abaana baffe. Entambula muzze nazo n'ebyokubateekamu nasabe embeera gye nabaddemu okusaasigaza naye ng'ate namasaka agagasha Ronald Ngabirano awa Sky TV agenshonga.